abalungi be basinga obungi ababi. Mwebale nnyo Alex Mukulu ne programu yammwe. Abalungi be basinga obungi ababi. Abalungi bwe muzikuka ffe Bayibuli etugamba omubi adduka nga tewali amugoba. Bwe munazikuka ababi bajja kudduka nga tewali nakola ki n'abagoba. Abo abatono abatulimu. Olwaleero ka njogere ku ekitubeeza ku nsi kuno. Lwaki omuntu, lwaki weetuli, lwaki tukola bye tukola? Nze ndowooza nti abakkiriza mu mwoyo era balina kubanga bali owa myoyo awamu n'okulaba nti emyoyo egyo gigenda mu ggulu. Be basumba, be bakulembeze b'eddiini, bannange ekigendererwa kyammwe kuli owa myoyo, ebirala mubireke, kubanga Bayibuli egamba mugende mubuulire amawanga gonna. Buli omu awulire, abakkiriza bakkirize, n'abo ababula bakole ki? Babule. N'olwekyo abakkiriza bannange, obuvunaanyizibwa bwaffe mu by'obufuzi, mu mbeera y'enfuna, mu mbeera yaki, ebintu ebyo ffe tulina kubiba waggulu, oba mulina kubiba waggulu. Mu kubiba waggulu ne musobola okuba nga musobola okulaba nti mulyowa emyoyo okudda eri Katonda. Oluvannyuma lwa byonna osanga eyo ye ansa yokka, kubanga bamusibira mu bbwa. Bo bagamba nti ensi egula mirambo. Ekitali kituufu nnyo, mbu ensi egula ki? Mirambo. Of course bo bamusibira mu bbwa. Bannakyemalira bakimanyi nti kyekyo. Balina kutta, balina kulwana okusobola okubeera mu bukulembeze oba mu bufuzi bwabwe. N'olwekyo abantu abo bo bakkiririza mu ekyo. Pawulo Muwanga yakyogera wano nti ensi egula mirambo bannange. Owulidde? N'atulengeza akabenje ke tutaategeera. Owulidde? Mpozi ye nga yali akimanyi nti bannakyemalira bangi mu Afirika era bagendera ku nkola eyo nti ensi egula mirambo. Kaakati njagala okwawula abakristaayo ab'enzikiriza na bano bamusibira mu bbwa ate n'omukulembeze. Musibira mu bbwa akugamba ensi egula mirambo. Omukkiriza nze nkugamba nti ensi egula myoyo. Bwe mudda eri Katonda, kiri oba mwezi Ezekiel 3:3 sijjukira bulungi. Naye bwe mudda eri Katonda, ensi bwekkiriza nevunnama nefukamira neyeetonda eri Katonda, agikola ki? Agisonyiwa era agiwa omukisa. Eyo si nsi eguze emyoyo. Bamusibira mu bbwa, bo baguza mirambo. Era we tuli wano twandinze okuba nga twolekera emirambo egyo nga bw'olaba olutalo bwe luli mu nsi yonna. Trump alwana, Putin alwana, Zelensky alwana, Netanyahu alwana, bonna yatola balwana. Musibira mu bbwa bagamba ensi egula mirambo. Era abo abasajja abazungu bajja wano nga bazze kutusibira mu bbwa. Era bo bajja n'akusiba. Bye tukyalimu n'olwaleero kusibwa mu ngeri gye tusoma, mu ngeri gye twambala. Kusibwa, abakulembeze baffe bonna baasibwa. Abasajja olwa nsi egula mirambo era bajja na mmundu. Ffe ne tuwaayo ensi egula bukulembeze, kubanga obukulembeze bo buleeta ssanyu eri abantu. Obe wa ddiini, obe wa kiki, obukulembeze buleeta ssanyu. Omukulembeze aleeta ssanyu. Kati olwaleero twebuuza, ani oyo atuwa essanyu? Oyo aba atuwa essanyu ye mukulembeze waffe, kubanga gavumenti
terina kutta bantu okusobola okubeezaawo obuvunaanyizibwa obw'ekikulembeze teyeetaaga. Tetulina kutta bantu. Omukristaayo tebalina kukugulirira kwogera kino oba kiri olw'okubanga bakuwadde ssente. Abasirikale n'ebirala ebifaanana ng'ebyo ebiri mu Afirika tebalina kukugulirira kubanga ensi yo gwe omukkiriza egula myoyo. Era tulina okukkakkana tumanye nti ekigendererwa ky'okukkiriza myoyo. Kaakati nsembyayo n'okuga nti omukulembeze yaleeta ssanyu eri abantu, bamwagala, abaagala era basanyufu. Buli omu ali ku mirimu gye, buli omu ali ku kiki. Essanyu eryo olwaleero ani alireeta? Mao, Kyagulanyi, Museveni, simanyi ani omulala, Jakayiti oba Okiromu. Manya nago mazibu nnyo. Kakati ani atuleetera essanyu? Ogenda okukyesanga nga baleeta essanyu eri abantu oba abadde baleeta essanyu eri abantu okuviira ddala omuzungu lwe yeefuga. Babadde abayimbi. Omunaatunulako emabega, ani abadde awo abantu essanyu mu biseera ebyakazigizigi, mu biseera eby'Obote okuwamba Buganda, mu biseera eby'Amini okutirimbula kyonna kyayagadde, mu biseera ebya military commission bamuwanga ne banne, mu biseera ebyo byonna bye tuyiseemu ebya binaayiisa mbu entebe ewooma, ebyalule nti kimwali mwagaliza embazzi kibuyaga asudde. Ani yali aleeta essanyu? Ani yayimbanga ennyimba ezo ezireetera abantu essanyu basobole n'okugamba twagala alule oba atufe? Ne bayimba kifulugunyu, n'ayimba oluyimba omwoto emewaka maama, omwoto mewaka. Abamaje bayimba oluyimba olwo ne basanyuka. Owulidde? Baluyimba n'essanyu. Kifulugunyu yali wano naye kati bambi mugenzi Mukama amuwekimulekye emirembe. Naye ng'atambula ne teepu ezo yayiiya ennyimba ez'abamagye nnyingi. N'amagye gennyini gakozesa nnyimba okwezzaamu amaanyi, okusanyuka. Guli waka Kampala, omwoto maama, omwoto. Ebyo ssanyu. Olwaleero abantu baagala ssanyu, baagala okusanyuka ekiro, baagala okusanyuka emisana, baagala okusanyuka mu mirimu gyabwe, baagala okusanyuka mu maka gaabwe, baagala okusanyuka eri n'abaana baabwe. N'olw'ensonga eyo olwaleero njagala obbagamba nti mutunuulire nnyo abantu ababadde baleeta essanyu mu bantu okuva lwe twefuga. Essanyu eryo lye baba bawadde ne libayisa mu bizibu byonna eby'abafuzi be tubadde nabo mu Afirika. Nakati kye tukyaliko mu Afirika. Abafuzi abo, abalina abo, abayimbi abo, bankuruma. Nkuruma tuboogerako nnyo, Lumumba tumwogerako nnyo, Nyerere tumwogerako nnyo. Naye abayimbi abaasooka okuyimba okuleeta eddembe wano eri abaddugavu, eri Abafirika, tewali aboogerako. Waliwo omukulembeze omu eyo wansi mu South Africa yagamba nti ye yagenda mu mazina ne bamulinnya ku kigere teyaddayo. Bannembu baali bakwana abawala nga ye baali bagenda mu mazina ye ng'ali mu kugula bintu. Mufuzi ali eyo mu West Africa. Kaakati baaleeta essanyu eri abantu. Naye olwaleero Afurego, abayimbi abakristaayo nga Pasitaani omuyimbi ono Bugembe, abayimbi abo Kayiwa Pasita baaleeta ennyimba ezisanyusa abantu. Omukulembeze aleeta ssanyu eri abantu, si nnaku
si kukaaba, si kutya. Kati tutya. Afirika etya. Kyekiddaku. Naffe tutya. Twatambulanga wano, nze natambulanga essaawa 9 ogw'ekiro. Naye kati sisobola ntya. Obweraliikirivu tebuleetebwa mukulembeze, buleetebwa mufuzi abafugira ku ndowooza eri nti ensi egula mirambo. Ensi tegula mirambo. Ensi egula ssanyu, kitiibwa. So ebyo nze ndowooza bimala okwogera ku bakkiriza abapasita nti twesse nnyo ku myoyo, kubanga Katonda yatusuubiza ekyo. Ensi eri muvunamira neyenenya ebibi byayo. Aligiwa ekisa myoyo. Waliwo amaviivi ageetaagisa ennaku zino. Then bano bamusibira mu bbwa nti ensi egula mirambo. Bebamanyi bongere okuwaayo emirambo. Naye waliwo empeera, enjawulo wakati w'empeera n'omusaala. Mwongere oba bongere ensi okugiguza emirambo. Olw'okubanga omuntu amuwadde ssente bweziti amuwadde omusaala, amutumye wano amutumye wali, genda okole kino genda okole kiri. Naye Kristo yagamba Zaakayo nti kka wansi, empeera yo eri mu ggulu. Ndowooza Zaakayo oba yamulabamu okulooza nti empeera yo eri ku muti waggulu. N'alinnya nga nedda kka. Empeera yo eri mu ggulu, olwaleero ngenda kulya naawe. Kitegedde. So abantu abo basatu be balina obuvunaanyizibwa kati okweresa ebyo ebitagasa bateekemu ebitugasa. Tufune abakulembeze abatuwa essanyu. Abayimbi batuwadde essanyu ate ne bavuma okumala emyaka 15 kuva omuzungu lwe yajja wano. Basiru ddala ddala. Nze kyenva mbagamba, mpagira Kyagulanyi nga artist alina kyakoze, atemye ekkubo, atadde ettaffaali ku kumalawo ekivume ekyo, nti abo badongo, abo bannakatemba, abo basiru ddala ddala. Alina kyakoze kinene eri ffe ba artist mu nsi yonna. Era artist bw'oddayo emabega ojja kulaba nti abadde ajja alwana. Artist babadde bajja balwana, bafeera kuti, bamakeba, bahuma sekera, babadde bajja balwana. Ng'olidde abayimbi ba gospel, Malope yali ayimba. Babadde bajja bayimba. Ennyimba ez'aba Black Americans mu America zonna z'abayimbi abalwanirira eddembe ly'abantu, nga baagala eddembe ly'abantu, nga baagala essanyu ly'abantu. Bannange, mutukkirize, mutuggyeko ekivumo ekya musiru ddala ddala. Mumanye nti waliwo omulimu naffe ogukoleddwa, newankubadde abantu boogera ku bankuluma, naye abasajja abaasooka okuyimbira ddala kabaka abayiiya malayika dda nga banoonya ddembe lya muntu. Abalala ne babatta. Franklin Bokaka yayimba Africa, baamutta. Owidde Fela Kuti e Nigeria baamusiba ne bamwokya n'omwokya ng'ali bwereere. Manudi Bangu, Serifu Keita Namugoya naye aleeta essanyu eri bannamugoya. Naye oyita otya abantu abo nti basiru ddala ddala okumala emyaka 15 na guno gujjwa. Era bakyayita Kyagulanyi oyo mudongo. Goli kye? Ani asinga obudongo? Abo abali mu bibiina eby'obufuzi. Haleluya. Kati nno olwaleero ebyo byembeese. Mwebale nnyo okulaba Dream TV ate uliriza Impact FM
mwebalire ddala abali ku Dokisa temujjaako kigere ku muliro mukirekeeko edda abasajja abaavuganga ebyennyanja olw'okubyanguya bireme kudduda nga ku kiziizo eky'omuliro mwe abamanyi emmotoka ateekako ddala bulooka obutaddayo kusiba oba okuyimirira asobole okutuusa ebyennyanja nga tebidduze. Nammwe aba Dokisa mwebale nnyo mukole tulabe nti ekintu kigguka mu kitiibwa kya Katonda. Kale nno bannange Mukama abakuume mwebale kuwuliriza.